Soul Vision, welcome on board on this bright Monday. How are you? Thanks for watching ABS Soul Vision every single Monday to Friday. Nga tukikwasaganya magezi. Mukulikanya nyini dala mu weekend. Beyaisi zo bulungi alhamdulillah. Beyaisi sizo bubi. Tuwasabira mukama bakendereze ebizito. Ya Allah wetisa abakendereze kwegamba ebinene nnyo. Twala kitasoboka. Ate munange akifula ekitasoboka. Mbandiza ko nyini dala kumuzika ABS Soul Vision mumje sinzo kwera ngo tumudoga mbotya abantu abali nakasongola abantu bebududa abantu abali ekireka abantu bebanda waliwo abali ali mukatonga abana be Masaka mugamba muti abali ayidinda mukobati banange mutelefo bali kwera kumuziko ABS Soul Vision every single Monday to Friday tuba tukikwasaganya magazine mtakaro embosera wamune mwana muwala nacho kenni kwana abantu be Fort Portland mbara mchao muno mwebale kwa mutumbwire mwebale kwa musumurire people in Kasese mbabuza ko ngangamanti munejo mukabu wachi abantu be Yesoroti abantu babanombale wanongamanti mulembe mwena abatulabira ku Facebook page za fe nga tubagala nnyo nga gwe wepisi zayo kadata ko mukwano noga makanda abeko abana abalungi bano chokola kyamanyi people in diaspora ababali Dubai, Qatar, Saudi Arabia namwe tubagalira ddala abantu bekabalagala nakapanka nkwagala nnyo mikwano mwana muwala soka babulira natukozeko ka akeba nafe abapreshami babatukoze ka makeup ko laba kalunje akayitiride aketsambo kuluna ko remanda luno banange bakola ka makeup akalunje bakola facial bakusteaminga baida bakuteka yazo mayembira ya mukuru esibitegera kugenda bagambe njagala ka massage njagala ka facial njagala byo mwakoze mbosera ebinyonyogera ulo bulu kitegera kwera bakola kujja kubera ngo tere kwegamba ka skin color kabulunji nnyo abaina makeup wo ku mikolo mwabaina birthday parties bakola makeup wo emikolo ng'okwanjirwa embaga bakola this simple makeup nti ngenda kadina ngenda ka outing bakola kuturukira musajja nanga kyagula kitaliko segera itadeli mbana fa preshami bakola kwa makeup kana kalunje nnyo ku note musambu note nya 21 asatu munya njiddamu note musambu note inya 21 asatu munya kwa boyita munange for this best makeup obasicho kunote musambu 5 Note musambu 5 insamvu 5 note musambu 5 insamvu 5 aja kuberanga bakola ko atana nawe aliyengo karante milimo jabula jango bakusomesa okola ku makeup beye samu oveyongo tegede kyo kukola munsi baja kusomesa anti makeup bakola bati bakusomesa ne hair styling ento bakusiba mviri byonna babisomesa mutale kunote musambu note 2 kojja kulabikango yita olabikengo tubuzako ku muziki ku ABS Soul Vision mu control room tuna mwana Irene achikwasaganya magazine behind the cameras tuna Gloria wamune malaika bachikwasaganya Shafiki how are you my love let me hope you'll be fine sala zo tusindikane nga tukubuziza ko nyonyini dala wona awoli mu magazine atanga tukumissinga wano Shafiki koma we miss you so much mwana wa Irene tuwaye kabuna kumeza abalala ajaga waswe him what are you missing Shafiki wangu Irene tuwaye kamudha natotene katika mawela kwa tovao 60 wati wana ingangu misinga wamune DJ Hatsi DJ Hatsi oliota mkwano I miss you so much let me hope you're fine kansubire oli bulungi DJ Hatsi ekintu kyokola kyamanyi nnyo nnyini ddala nenjaga okubuzaako mukwano gwe bamuta Shuaman Segawa ogamba otya Shuaman Kabyanza nkubuzizaako nnyo nnyini ddala webale kubeera nga ate kwoli bwotyo ku muziki kujja bannaffe abajja Lubaraka bannange kye bankoze mukwano buli omwambuza ng'otandise okusala akawutu bannange babuzizaako jjajiri ddala na buli kisali awo kujja Lubaraka mugamba mutya mwebale kikwasaganya magezi ku nsonga banaye booza olubuto mukwano bano ngu bannina bizimba bale bakola ki okitegera lwekyo kenga bakikuwa genda mugezi wali eri nasala bajja Lubaraka bannange kye bakola kyamanyi nnyo tubabuzizaako nnyo Seko gambo tabo bali kwera nga ate okikwasaganya magezi ensonga gy'okola jamanyi nzosobola kujja mu kamakisi kange nonga bakala bajja Lubaraka basangibwawa nja kubeera nga nkuwaaka namba nze sinashoni njiyina bannange batabu nnyo weekend yo nimba buyimbi gya Lubaraka ate nkole kimunange kafika kyekyo buli kimu okitegeera zo bazikwasa yeyonambalamba naye munange weekend
abana nga bavumye nnyo Edirisa bamuvumye sumulule mboozi mbadde sikitegedde abana nga bavumye nnyo Edirisa Musuuza nebwe bamuvumye nga Facebook inirozi tetuyogera ku Bobi Wine Bobi Wine awumulemuko kati saawa ya Edirisa ati munnange entabo yavudde kwogera ku Bobi Wine entabo yavudde ku nsonga za Bobi Wine lwaki abamwogerako amusindikira ate message inbox n'atamuddamu siya abakumuddamu kikulu nga lwaki tamuddamu wemba sikuzeemu ng'osindikidde is it a crime? It is a crime kati who is that one? kubanga ye fellow artist fenna tuli bayimbi abadde talina budde banna nga talina budde wange bubula nga lwaki tebubula kati Bobi Wine owa Uganda abulwe obudde bwa international bali bize mutugyeemu nosense oyo up and down okitegeera it's not a message nti bwoba mpaddeko message nina okukaddamu nga lwaki tokaddamu omunya yange Bobi Wine tugjeeko akajanja esimu ya Bobi Wine ya Musuuza banange soogera ku Kyagulanyi njogera ku Bobi Wine anti gwengamba those are two different people omanye muntu watandika nze njogera ku Bobi Wine siri ku MB w'ekyaddoka siri ku Kyagulanyi wamwe senta tuli ku Bobi Wine lwaki tadda mu redio naye banange ebikazi alina yazizza omusango abaana bamuvumye ne bagana gava muno yetabogerako mubajja kati munange edikenzo ensonga zezo abaana bamugera bituufu nzekiyoanga edikenzo akavubuka akalungi ennyo bamuvye nendabanga kalina ekiyinde nendabanga kabi nendabanga kasiwufu nendabanga wannange kabi kyokka nendaba Bobi Wine tetukokulanga otumwa tulipote bafacebook inirozi bavuma bavumidde edikenzo nenda bwebamuvumira bamuvumira mu kiwowolo bakwata mu mawugwe bali bavuma neki kyeyayogedde ekibi kati tulina kaka muntu okuddamu aba takuzeemu okitegeera kale nebirala byeyayogedde byayogeddeko mbu Bobi Wine tasobola fuga nga lwaki tafuga yayogedde ku Bobi Wine lwakuba nti wano tetwogera bya politics naye nga lwaki wala ekitasoboka tasobola nange edikanzo bayabyogedde simalina kumayayinakayambu yayina akapima okulaba nti onasobola onotasobola kyova olaba erina okuyitirayo eri enansana bwate bwe yagambye mbu tasobola kukolaki kufuga ye yasobola oba tutekeyo ye neŋamba edikanzo manofuga omukazi omwe webale nnyo omuyeka bamekababudduseeko ndi bulungi ogamba otya mukwano ambasada w'abakitusiro Rashid Soja Natete ogamba otya Rashid Soja Natete tukwagala nnyo brige naye nze kusoma yakenze eyo olaba kalo namaze ngamba sino waba bwabangizemu bwatyo ngomanyeri wano no Juliet Nansana agambe banange ba super diva bange nga munyirira fe wetu wetu kikola ate naye Brian Ndeje agambe mumpaka imba kamundao B2C soldiers kanyumire bona bafanzi bange yes kasuka onagambye this is Eddie Broker from Mbulamuti nsaba akayimba kashiba akagamba nti nachuka okay butelevo bale kuberako Eddie Broker ku muziki ku yo we love you so much kasa Irene soko tuwayo kamukoka ku WhatsApp then we shall be right back nenge songa mnange the Eddie Musuuza abana bamuvumye evuma bana muna amatama kageza lingali ya big pig can you imagine how can you toyongera munyo ekyo bakyogedde yes kyokka musajja musiramba mulisa big pig amanyanga kyende munya bakasibuko indiro zonna amanyanga mumulangira n'okufumbirwa alina okukomya okufumbirwa mumuleke oboba oyagala
balungi nze sinoonya olimba nze wanga otya ndi content wanga mobera aganaga wama kulimba ekera oseka jali ali ku TV komao seka jali kuba akayimba zakomera jali kati no seka jali wamma tojja titwagala Superise out at the manager source management ya manager Roger akayimba bakayisenja balakutenda bukomuziko bya salvation still going on njagala kubuza ko omukulu go bayita signature ogamba cha signature utende bale kuberanga ate kuoli mbuzeko manager ene kwa babitu sika kamara kubuza kate nakola kimwe bange ate nchikola malaga mwange ate nachikolera chibwe twazirwana nambuzeko omukulu tobika sente wali obazo tobika sente jali achikwasaganya magezi kabako gamba otya naye kubuzizako nyonyini dala wabale kuberanga kuoli ku muzika bya television nembuzeko omukyala gwe bayita Grace Can bambi Grace Can tava ku ABS tava ku muzika tumwagala kubuzizako nyonyini dala kalo nantongo ne manager wonga ate mwami wa Judas which is okay na nachogeze no mu managing in and out wagulune yasasula kala kakwano omukano gwange ne kalo gwa kaddawo wekano natonga ali nyanzi mwena nembuzako mikwano jange mwena nembuzako omukulu Beka Siria Chibbe oyo naali kansala to be ekabalagala mumulabiranga ddala ku lunaku mumulabiranga ddala omukulu Khalid Simwa nkubuzizako nnyo MP2B Kyadondo East bwanto nembuzako Mayor to be Kasanga Town Council Edward Mulyango gambo chairman wabavuka to be omukulu mulongo wa Swabi kwase mulongo nkubuzizako nnyo nyini ddala ogambo tya wabale kuberanga ate mu magezi kuoli ku muziki kuyo nti oberako buli wofuniramu akadde hello kola Hello. wase Wala kueleza. kale mukwano wale kuulaba Oga. Oga. Wayi, ngojirira ngwe. bwentyo bulijjo amanyi njogera byogere Ate kati nze bulijjo nkulaba gwolowooza mbadde sikulaba. kale bambulizeeko katende Engeri ya Suleiman Kangerako. iye ssebo inginiya busule mangera Bana base nakasongola. bana base nakasongola Lero akole nakasongola tevitagirina. ayaya hello Kale kyole konkon. kale mukwano nawe gyebale Nkwagala nnyo kikwano ngira nekawaala nkwagala nnyo. iye mukwano Nkakuuza ko kukwekeke n'empeke. wanje Anguze kukwekeke n'empeke. mubuuzeeko how are you How are you Rachel? hello how are you I'm fine. Mbeerako ku TV naye nsaba akayimba ka Grace Can. darling Grace Can Nnyo. Thank you so much. thank you for watching mukwano Nkwagala nnyo. Carol, I love you so much. thank you dear hello hello Baby kale wange. wanje Bannange oli mukyala mubalagavu. ondabye Nkulabye. onkwasa ensonyi Bannange kameeka kaddala. thank you so much bakuyisaani Nze promota Tamale ndi wano Salawaloodi. iye ssebo promota Tamale Bannange oli waddala ndi wano mwala wange Babalita ngamba nzanyeyo akayimba ke bakayita gulawo. Babarita Gulawo. okay kale mukwano Nkwagala nnyo kalo kameeka ekyo. thank you so much darling Okay. kale yogeza n'amaanyi thank you so much darling kankuleka kintu kimu bwalungiwa ebintu bikyuka bwalungiwa abagala beeyongera bwalungiwa abakukyawa nga bakukyawa embeera bwekyuka ng'oliga oluzungu bwalungiwa ng'oliga oluzungu okitegeera bwalungiwa ng'oliga oluzungu egatera ligwakufa abamanyino gyobuvunanyizibwa nkugambye wegwakufa abamanyi okuseka nga lwaki siseka ebirungi kaswayire
ako konka na mukola mumesura kale ndali wano banaye etugala kukyusamu as you know etugala kubera nga tuddano enjoba wa musajja mwana gwe ate mulwadde mulwadde omanyi mbisala anti mulwadde n'obulwadde bwetabufuddeeko era n'asaliriza ogakasa onasobola empalama ya enjo wanze enjisobola tugenda kwa tukyusamu katono then tukome okwata ku mapesa tunyinyigemu bwe skani ensoleya tugamba outada kitonsa management omulabye after kitonsa using her and dumping her oba what next oba what is she telling lwaki toluma bigambo kati wabayo omuntu ng'ayagala gwe skani oba tomutiisiza nti kitonsa omanyi waliwo abantu abatya okulya ne bannaabwe emmere bayinza okutya kitonso oba tolinago ngenda kulya naye mutuleke munamwatete mututijjirako jangu nga bwendi kiringa gwe okugamba nti haji at least nze nzoyinza okwenyanyala nzoyinza obutakiyononya kyogere oyinza okuguma kale kangume naye waliwo seeka okugenda ku muntu nogamba nawe nange seeka kati esaawa zino agenda nemanya ababadde opportunitikisinzira muntu ki nze kati kankubulira oba asanze zolo oani ababadde opportunity nembimanya okolotyandisasitamye naongolokoyozakoki teri yakudringa wase yakola ki oyinza kuba okyogera 2020 but nothing agezeko bugeza omusimbisa agezeko bugeza agezeko ani mayanja omwana entalo abasofi nantongo oja butudumuka omukazi bamubalira ku Maria mwekaza ebimwogera byabwerere nze kati kankubulira nakyo nze wesikusanga nonyumiza nti wambasa wanji feba sitesha mayanja feba nantongo basofi mwe bakatarini kusasira mwe mwalwaneza entalo fulufiga mwe entalo zalwanye mwe badanizera mwe bani welcome back to the second segment of the show every single Monday to Friday muziko ya BS Television. That's how we do it mungeri yokunyirira don't promote ogambo tena inkubuziza kwenye nyini tela timu mbosera okagala nyo coronation amwe bale kwenda ngatakumba tele bukwe muri Rukia how are you na bulichise ajiriko ngali mu coronation chokola cha manyalo kola ndi bulunja gamba cha mkwano doni yes sir Wacheri mwaji sarako mwako zachi nsiri sobola nkuzizaako omukono kayimba kidoni for you Hudson Baliru nonkama ina ya Hudson tagala sente kale wakubanka agala bwagazi naye tagala tumalega wanje omanyiza amazima ganzi ta mutufu we love money we need money we want money kola kale mkwame bale kulaba Susan Kecha chiliwa Suzi bana yekse bulungi Suzi olirizawa nti bulungi kayimba ki kakwa saizi yo kubanyiza okutakafuna kakwa saizi yo bana kagamba atya bana nge munda mgaye muwala wakutumidde kale mukwano ela kola wanti baby girl kale mukwano kale baby tukola mama daga Rachel buza mama daga gamba atya
mumbulize ko daga ine myaka meka nga muto wala kusoma wandaka kayimba ki era niruka mu linnya y'amagye mbimanye osasiranga nnyo omuntu abadde omugagga n'ayavuwala kiba kibi nnyo osasiranga nnyo omuntu akulidde mbwavu naobukungo bageranga obasalanga katonda n'abakuteera wala abantu aba abadde omugagga n'ayavuwala oyo aba muzibu nnyo n'akulidde mu bwavu n'agaggawala kisirani kyenini osanga oyita ekigambo z'abayimbi abali bwe batyo kasuka ani gwokuba tojja kukuba ngana okukuba buno obunye bwange waliwo replacement yabo replacement webiyo obunye tobina replacement bajayo waddele bajayo waddele obulina replacement bagala bajja kukuba mannyo oleta kuba mannyo bayiwa wano passport eri wano onetukolera sente akimama akobaita babiri omekinga request yo tugenda kulekera Ronaldo Viale akogerera mu nsi y'ebyemizannyo yakola hello waji mukwano iye nyabo Villa TV here manange yakola hello wanje sebo banange baby webale kale mukwano webale kusimba darling wanje ene mukwano onameza amalala bakulisani nakutunuza ndale webale kunyirira baby alhamdulillah nze okanyambalidde era singa okanyambalidde singa akanyaitoba Simon Simon sabakayi Simon asoka wana olokawa mukyala wange natambalamu mukyala wayambalamu kale mukame njakukamu wasabakayi akayimba okenda kumpa kibaluma era n'abantu ba ABS nga mulina ab'ennugu bangi bayialo ono ali ku TV kasitolo yambuka kibaluma muli kalunsino kyabaluma bane mwina ababawalana buli muntu abalina abawalana munsobedde mutala ku muzika bya television onakolwayo tugenda kwera nga tubasiibulira wano naye nga tewerabira on this pretty makeup gwayagala okola ka makeup akalungi kano nga you want to look beautiful oina wolaga banafe aba Precious Salon ekawala be batukozeko mu magezi for this wonderful makeup nga bola ba Rachel Kenga bola ba Embosera be batukozeko magezi so bana nyaku not 753 insamvu 5 not 753 insamvu 5 bajja kuberanga bakolako mu magezi oba sikyo osobola okuberanga obanonyako ku not 7 not 4 21 3 not musanvu not nya 21 omusobola gasinga abizayo bina ko rokubiri olokunana olomkaga abale counseling osobola kujja nomulaba 1-on-1 na kulya kyechagana wacho bulambo tebutambula gena paka na member road of net obuza taxes de kawala bwajirinya conductor mugambe ndira mukuchamukire wo musumbayiga ajja kuberanga akulagawo bulambalamba still nakola tugenda kwera tusawo kulakazanyo kafe ku sawa 11 gwechobo okola bera ko best vision sawa 11 tuinawo akazanyo kafe bakaita lo starta bera ko bulambalamba kamuhabati gwechobo okola bera ko bulambalamba nakaka kunyumira rona no byala jane sie byemizanyo ate ku sawa 9 tuinawo esawa ku sawa 10 Gloria nakaza badano ba 11 kazanyo kafe ko lo start 12 evening zone abon slim ne pisatu then ate ku sawa emu tujja kubera one najin ku sawa 2 ezekiro tuinawo stara era nange mbosera ne vijeje vani kwa gamba FS TV ebinyuma bingi nnyo bichajja wo kitengede manga kamera tukoze nani tukoze ne Gloria mwana mwana
Angelina, then wali mu control room oli mwana muwala omulungi Irene yaliyo. See you when you see us. That is tomorrow. Katoka request za mara na David Kabongera ne nsi ebyomuzanyo toka ko Best Vision tukwatagane wali ku 97.3 Radio Simba munana